Poliisi mu Kampala n'emiriraano etandise okuyiwa abasajja baayo mu bifo eby'enjawulo ng'eggwanga lyetegekera okulayira kw'omukulembeze w'eggwanga. Omusasi waffe Lubega Mudashiru Kyewalyanga katuwa ebisingawo. Poliisi mu Kampala n'emiriraano erangiridde mu butongole nti emaze okuyiwa abasajja baayo mu buli kanyomero konna okulaba nga beeteekerateekera okulayira kw'omukulembeze w'eggwanga omulonde General Yoweri Kaguta Tubuhaura Museveni agenda okulayizibwa ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi guno ku mikolo egigenda okubeera ku kisaawe ky'ameefuga ekkololo. Era amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Lok Owesigire abadde ayogerako ne bannamawulire wano ku kitebe kya poliisi e Naggulu. Atubulidde nti basajja baabwe batandise okubateeka mu bifo eby'enjawulo era nga n'ebikwekweto ku bantu abasuubira okukola obumenyi bw'amateeka bikyagenda mu maaso okuyoola abo basuubira nti bayinza okwagala okutaataaganya omukolo guno. Era agambye nti ebikwekweto bino tebigenda kuyimirira okutuusa nga okulayiza omukulembeze w'eggwanga kuwedde. Jjukira nti omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Kaguta Museveni bannayuganda baddamu ne bamulonda mu mwezi ogwa January era nga yafuna obululu obusukka mu bukadde 7 okusinziira ku kakiiko ak'ebyokulonda akakulemberwa omulamuzi Simon Mujenyi Byabakama, ate nga bwe baali ennyo ku mbiranyi Robert Kyagulanyi Center mu Nanop yafuna obululu obuli eyo mu bukadde 2. Luke Owesigire atubulidde nti enteekateeka zonna awakumpi ziwedde era basuubira nti omukolo guno gugenda kuba gutambula bulungi ewatali kutaataaganyizibwa. Kulayira essaawa yonna ebikwekweto mubiraba bigenda mu maaso, poliisi ekola ebikwekweto buli lunaku eri abo abamenyi b'amateeka. So ndowooza deployment ya bulijjo era mulina kugisiima Yoweri eri okutiisatiisa muntu yenna. Ku lwa 48 akatonyeze 8 radio ya Ssaabasajja Kabaka, nze Lubega Mudashiru Kyewalyanga wano ku kitebe kya poliisi e Naggulu. Ekibiina kya People's Front for Freedom kigugumbudde ababaka mu paalamenti abatandise okukukuta nga baagala ebbago ery'obwetengereze liyisibwe lifuuka etteeka. Bagambye nti abo bajja kuba balidde mu ggwanga olukwe. Ekibiina kya PFF era kirabudde n'ebitongole by'obwannakyewa kw'ossa ebibiina by'obufuzi abeefudde kyesirikidde ng'ensonga y'ebbago ly'etteeka egenda mu maaso. Bagambye nti basaanye okuvaayo boogere ku nsonga eyo kubanga nti singa ebbago eryo liyisibwa likwata ku buli munnayuganda. Okwogera bino banna PFF basinzidde ku luguudo Katonga era amyuka omukulembeze w'ekibiina ekyo Dr. Lume Bayiga agambye nti bakizudde nga bwe waliwo ababaka abakukusa ebbago lino nga baagala liyisibwe. Bagambye nti basaanye bakimanyi nti kyebakola kikyamu. Dr. Lume Bayiga asanukidde nnyo n'Obwakabaka okuvaayo n'eddoboozi ery'omwanguka ku nsonga y'ebbago eryo n'asaba gavumenti okutta ku bigere. Kyoleka ekigendererwa ekyekko ekyenziro ekyenge ekyetonekedde mu tteeka lino nga bwe lireetebwa. Kino kyetwagala mumanye abeere nga buli kimu kiva mu gavumenti ye ate nga ye yakyogedde. Ebirowoozo ebikontana nga tabyagala kubanga ebibiina by'obufuzi lwaki byanjawulo kubanga n'endowooza zaffe ku butya Uganda bwetega okufugibwa byanjawulo. Ekitongole ekivunaanyizibwa ku kuwandiisa abantu okufuna endagamuntu ki National Identification and Registration Authority NIRA kigumizza abantu bonna abakola nakyo mu kuwandiisa bannayuganda nti ensimbi zaabwe zigenda kubaweebwa. Kitegeerekese nti abakozi bano babanja ekitongole kino ensimbi ezisuka mu kawumbi akamu n'ekisuka mu kawumbi akamu, wabula NIRA egambye nti ezzeesasula ku bantu abaagikolera mu kiseera ky'okuwandiisa abantu era nga yakasaasaanya obuwumbi obusukka mu 8. Bano okuvaayo kiddiridde abamu ku bakozi abaakola ne NIRA mu kuwandiisa abantu okutegeeza nti ensimbi ze baakolera tebannaba kuzifuna kyokka nti ate abakulu babadde tebafaayo. Okusinziira ku NIRA abaakola nayo bali 913 okwetoloola Uganda yonna wabula nga bangi basasuddwa so nga n'abo batannafuna nsimbi zaabwe akadde konna zigenda kubaweebwa. Omukungu okuva mu kitongole kino Kereya Olama asinzidde Naggulu ku kitebe kya poliisi mukwogerako ne bannamawulire n'ategeezezza nti abaakola ne NIRA buli muntu yali alina okufuna emitwalo 4 buli lunaku ng'ensimbi ezo zikubisibwamu okusinziira ku nnaku omuntu ze yakola era nti bonna bagenda kusasulwa. Abatubanja biliyoni 1.5 nze ndowooza ezo si nnyingi ate nga ne zino obutazisasula kyava ku ki? Essente bulijjo zibbawusinga kyosobola okusasula omuntu essente esystem bwefunamu obuzibuzibu obutonotono essente nga zibbawusinga mwatu bwe zibbawusinga tetuddamu ne tuweerezaawo naawo
tusooka kukakasa ne tunoonyereza ne tukebera ne tukakasa nti ddala ssente zabawusinga ekyo nno kiyita muba auditor twakakana nga tulina abakozi 9,131 ku bakozi abo tuzze tubasasula mu projekiti eno wakati wa biliyoni 6 ne biliyoni 8 nga ze ssente endira zesasula abakozi bano. Mu mbeera y'emu Olama ategeezezza nti enteekateeka ey'okugaba endagamuntu ezagwa okukolebwa egenda mu maaso kwe kusaba bannayuganda okugenda gye beewandiisiza bafune endagamuntu zaabwe. Kaakati abakozi abo 209 be bagaba endagamuntu. Kuba 209 nga twaliyo ne director akulira abazigaba nti naye agaba ate nga kituufu nti tagaba. Kati kyoza buli mukozi wa NIRA alaba abantu 235 olunaku. Bannayuganda banna ebitongole bimeka ng'olina omukozi ng'akola ku bantu 235 mubindage mu Uganda nga bakola ku bantu 235. So njagala tube bagumu tukkirize nti mu office za NIRA ennyiriri zijja kubaayo. Ekyo saagala kubasuubiza bitaliiyo. Wabula kyembasaba nti bw'otuukayo kkiriza osimba olunyiriri olinde chance. Ekibiina kya Forum for Democratic Change kigugumbudde bannakibiina abateeka abakulembeze ku nninga okuleeta DRFOM ez'akalulu akawedde oluvannyuma lw'ekibiina kino obutakkiriziganya na byava mu kalulu. FDC egugumbudde nnyo bannakibiina beegambye nti basusse okugyogerera kyokka ng'ate n'abamu bannakibiina ekyo ne babasaba okutta ku bigere bamanye omulamu omukulu ogw'okulwanirira eggwanga. Mu lukungaana lw'abannamawulire olutudde ku kitebe kya FDC e Najjanankumbi, omukulembeze w'ekibiina kino Engineer Patrick Amuriato Boyi agambye nti si bannakibiina kya FDC bokka be babanja DRFOM wabula n'abalala bangi bazisaba abakulembeze b'ebibiina byabwe naddala abo abaawakanya ebyava mu kulonda. My fellow countrymen and women, stop wasting time with this flawed election. Nothing is going to make it any better. Nothing will change the results. They have already declared the man. We are time-barred in even contesting the elections. What are you fighting for? Stop fighting for nothing. Mu ngeri y'emu Amuriati Oboy alangiridde nti ekibiina kya FDC kitandise okusunsula abagenda okukikwatira bendera ku kifo eky'okujjuza ekifo ekya ssentebe wa disitulikiti y'Ekikuube ng'ono yafa gye buvuddeko. Amuriato Boy agambye nti batandise okusunsula era abeegwanyiza ekifo ekyo okwetooloola eggwanga lyonna batandise dda okuteekayo okusaba kwabwe. We have called upon all interested FDC members and supporters within Kikuube district, but also the entire Bunyoro sub-region to take interest in this, and for those partially in Kikuube to formally express their interest in contesting for the seat. This is in keeping with our internal procedures. Beyond Kikuube, we are equally preparing ourselves for the LC1 elections that are expected to take place soon. We do not know when this will take place. Dr. Ali Kangume annyonnyola ebimu ku bika by'emmere ebiviirako omuntu okwesiba mu lubuto. Abantu abasinga bali emmere etali nnungi babeera mu bulamu butali mu kukola exercise kubera nga omubiri guba gukola. Ebiseera ebisinga tubako n'amadagala getumira nga twetera okubeera nga twesiba okuba nga tusobola kgenda manju. Wabaako n'endwadde ezituleeta kati abantu abamu babeera ne sukaali abayitira okuba nga tebasobola kgenda bulungi manju. Kakati ebiseera ebisinga bitera kuba ku nsonga ezo kuba nga tunywa bulungi mazzi, emmere gye tuli ekaluba, tuba nga tulina endwadde ezireetera okubeera nga tukaluubirizibwa, okubeera nga tetukola bulungi exercises, n'okubeera nga tetunywa bulungi mazzi, n'endwadde ezimu nga zisukaali, waliwo obulwadde okubeera nga ddokoli liri wansi tekisobola kuproducinga bulungi thyroid hormone. Minisita wa gavumenti ez'ebitundu Rafa Magezi atabukidde abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu abakyalemedde mu kulwana entalo n'abakozi baabwe ekiviiriddeko emirimu obutatambula bulungi. Bino Rafa Magezi abitiise Julius Muhayirwe avunaanyizibwa ku matendekero agabangula abavubuka mu by'emikono minisita ya gavumenti ez'ebitundu bw'abadde aggalawo omwoleso ogwa Nansana Municipality Nansana Ekkula.
The cooperation between the political and the technical teams of each local government, not only in Nansana municipality, to come together as a team to help the local revenue, to help the local entrepreneurs so that they can increase revenue. And we have already established as local economic development, and we have established local economic development investment committees, where all stakeholders within that local government come together and plan and think for that local government on how it can be on the top of the table in terms of revenue. Kulu nnyo kubanga ereeta muntu owa wansi, especially gwe bayita local entrepreneur ow'omu kitundu ekyo n'ow'ekitundu ekitalimu ekyo, ne bajja wamu. Ekyokusooka ne bafuna amagezi agamu. Ekyokubiri ne bafuna local government ebe hostinze gundi eyo etandika kufuna identifying potential business people who can be better in future to improve paying revenue. Amyuka tawuni Kilaaka Josephine Nabagala Kafeero bw'abadde ayanjula enteekateeka eza municipality eno mu mwoleso ogwo, agambye nti Nansana ejjuddemu amakolero kyokka nti abantu bangi tebagamanyi. Kansala wa Nabweru municipality Kalungi Moses agambye nti nga bo abakulembeze mu kitundu ekyo bafubye okusembereza obuweereza abantu, n'asaba gavumenti okwongera okulowooza ku b'e Nansana. Ambye ng'abakulembeze okulaga biki n'okusembeza ebintu ebikolebwa mu Nansana municipality nayo yonna eyawamu, olw'ensonga nti ffe ng'abakulembeze ebintu bino tubadde twogerako byogere nga bannaffe abatuuze tubabuulira nti egindi waliyo ekkolero lya SAMS, egindi waliyo ekkolero ly'eddagala, Gombe waliyo ekkolero lya langi, Gombe waliyo ekkolero ly'empeke, ng'omuntu tasobola kitegeera. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Mchad Industries abakukolera Mchad Kisubi, amajani kawoomera, Mchad Muchuzi Mix, akanzaali akazitoya enva ne Mchad Mineral Water, amazzi amawoomu agawonya ennyonta. Abantu basatu bafiiriddewo n'abalala 27 ne bafuna obuvune ekimotoka ekibadde kyetisse emiti gy'amasannyalaze bwe kiremeredde omugoba waakyo ne kitomera abantu mu ggwanga ly'e Colombia. Poliisi etegeezezza nti omugoba w'ekidduka ekyo yandibanga abadde asumagidde olwo agenza okuwawamuka ng'ekimotoka kyawabyedde okuva ku luguudo. Obutambi obuvayo bulaga ng'emiti gy'amasannyalaze egibadde gitikkiddwa ku kiroole ekyo gigwiridde abantu mu kabuga akamu mu ggwanga lya Colombia, abamu ne bafa n'abalala ne bafuna ebisago. Ab'obuyinza bategeezezza nti waliwo abantu 38 abafunye ebisago eby'amaanyi era nga Mukama Katonda anazza bibye bano okuwona nti kubanga balumiziddwa bya nsusso. Mu ggwanga lya Colombia ab'obuyinza baateeka amateeka bayisa ebiragiro ebikakali ku bantu abavuga ebimotoka ebinene ddala ebisaabaza emiti gy'amasannyalaze era nga baabakugira okubiyisa mu bubuga wabula nga ababivuga nabo bakyeremye.